Mukwano gwange omulungi omulabi wa Good Girl Nutrition YouTube channel yagala okwebaza n'okubuuzaako webale kubanga otufollowinga, webale kubanga osubscribinga, webale kubanga osharinga messages zaffe ze tuteekayo, all the information manyi nti eri so teaching, eri so informing, so kyokola kikulu mostly mu area yaffe gye tulimu ey'obulokozi nga tutambulira wakati w'okumanya n'okwagala Katonda, wakati n'okumuweereza, kyo kitukakatako era kye tulina okukola. Njagala okukubiriza weeyongere okulaba, weeyongere okusubscribinga, weeyongere okusharinga message eno bw'oba ogifunye ng'ate ekoze bulungi nti togisigaza wekka, kyagazisa omulala naye abeere ng'agenda mu maaso ate munaye n'okukiraba. N'olunaku olwaleero siri nno nzekka, nyina omuntu ow'enjawulo gwe ŋŋenda okuba nga nkutuusaako abamu obujulizi bwe mubuwuliddeko okwo a bit of it. So nabadde awo omwoyo nga bwe yannuŋŋamizza ne ŋŋamba omusajja ono nyina okumunoonya, nyina okumuleeta mu buli mbeera ayongere okutunnyonnyola, alutuviire ku ntono, atotole wa waayise, wa waatuuse na biki byaliko mu kiseera kino. Manyiko a bit of it naye ate waliwo buli naawe bw'oyetaaga okuba ng'omanya. Nake yakoonako n'agamba neebaka ne Salambwa, wazita Salambwa, n'agamba kiki Timba. Naye nga ngenda kuba mwamwaniriza mu kaseera kano ayongere okutubuuzaako. Ne kamera personnel wange njagala okumubuuzaako ennyo, yebale kubanga waayo nno munaye mukyala w'amaanyi, mukyala muweereza wa Mukama, mweyitira jjajja ddaawo anti yanzaala asaba abengo bwe babeera batuzaala. Kale aswikinge direct ate munange tubeere nga tukubuuzaako. Ssebo weebale kujja. Kale nnyo. Oli bulungi? Oli bulungi nnyo. Nsanyusa okulabako. Nange bwentyo nsanyusa okusanga. Tuli ku Good Girl Nutrition YouTube channel. Mam D ekyo nkimwebaliza Katonda kubanga yannyongerako omutooyo era bwe tutyo bwe tutambula naye. Kitiibwa kya Mukama. Amannya gange nze Andrew Kalungi, musajja omubuulizi w'enjiri omulokole, atayita mu lugendo olwangu okutuuka wano wentuuse, eyita mu ŋŋendo ennyingi ennyo singa tiyali Katonda nandibadde okuba nga nazikirira dda. Weewaawo. Okay. Andrew Kalungi y'ani? Atandika atya obulamu bwe ogenda okutegeera, because tetwagala tutandikire nnyo wano muntu ayinza okugamba wa bumpinga into the life you didn't understand. Twagala tumanye otandika otya, oyinza okubeera oli awo nga mwali bulungi munnaye mwenga otandika otya ewamu naddala. First of all nze obulamu obwange nagenda okutandika, nagenda okwejjukiza nga nina jjajja wange. Jjajja wange yava mu bulamu bw'ensi eno, kyenzijukirako nti twali tubeera Kabalagala, kati jjajja wange embeera n'egaana, n'agamba kaddeyo mu kyalo wano ku lw'Emityana, kati ne tugenda naye. N'enkula mu kula kwange okutono ennyo okwo mu kutegeera kwange nakula ndi naye. Kati n'agamba nti omwana ono njagala agende wa maama we atandike okusoma. Kati nzijukira ezo bbaasi za UTC abasinga kimanyi tebaazirabako naye nze nazirabako. Bbaasi za UTC. Yes, kati nali mwana muto ne bantuuza Kameeme ne bandeeta e Kampala. Ne bandeeta e Kampala bantuusiza Kitintale bayitangawo mu Bikere. Kati maama wange gye yali yafuna omuzigo eyo. Baali baafuna gamba nga bw'omanyi nti osisinkana taata, taata alina amaka, ate basisinkana eyo mu ngeri zaabwe. Kaŋŋambe nti ndi mwana wa bbali. Kati bwe basisinkana, nze ngenda okulaba nga ntuuse Kitintale. Twatuuka kiro era waliwo muganda wange yandeeta naye yava mu bulamu bw'ensi eno, balina bajjajja. Kati bwe ntuuka, twatuuka kiro, kati enkeera yaalwo, maama n'agenda ku mulimu, bwe yagenda ku mulimu nze nandekera katoo kange. Ntandika okulya ne katoo kange. Naye mu society gye sitakola ki? Gye sitategeera. N'aŋŋamba ntandika okwefumbira naye nga n'okufumba sikola ki? Ng'olina wa myaka emeka? Nali mwana muto, sijja kujjukira nnyo myaka kuba bingi byempiseemu. Kati nentandika era nasooka kufumba muceere nga mubisi. Ne tulya ntandika mmeketa bumekesi. Kati waliwo nze nali simanyi nti maama wange yafuna omwami omulala. Kati mba ntambula nambula nga bonobeera mu area awo. Ngenda okujja ku mulyango waliwo engatto z'omwami. Ate engatto z'omwami sizitegeera. Kyenva mpita abantu bane waliwo omubbi azze mu nnyumba.
waliwo omubbi azze mu nnyumba kati bwe nayita abantu ne bajja kati baatya ne balenga okukwata amayinja nga bagakuba mu nnyumba kati bwe bagakuba mu nnyumba ng'omusajja tavaayo yali luumu emu seerebye omusajja tavaayo nga mama we ye mwali nga mama taliwo yagenze ku mulimu so yali akola mu bata nga taliwo kati landlord wa mama wange najja bwe yajja nakola kinagamba kiki lwaki mukuba amayinja mu nnyumba ne mbagamba omulimu omubbi kale omukazi we yajja nalaba engato kati azikola ki azimanyi giganze nazejjo kati kyavakono taatawo kyenva muganza taata wange oyo si taata wange kuba nali mmanyi tatange muwanvu mulungi mweru mukyotala munene kati ono gwe baŋŋamba simukola ki simumanyi kyenva maganza si taata wange tatange muwanvu mweru munene muwanvu mulungi kati bwe nayogera ekyo kyesaamanya nti amcreatinga bukyayi eri omwami oli kama yebaziwe kyesaamanya kati netubivaako nenzire wa landlord kubanga natya taata kati nga nebuuza taata wange ate abeera kabalagala ate naakamulaba kati nga neno gyendi nebuuza twatuukayo tutya lwanze nali manyi mama wange babeera nani ne taata wange kati olwamala buba buzibaawo kati omusajja we yafuluma n'agenda yadda kiro bwe yadda ekiro n'ayingira nali ntudde kuba nafuna entiisa gye nali sisuubira kufuna kuba oli omusajja nali simumanyi n'okusinziira ku bye twakoze ate nekira si taata wange ate nali muto ate nga wamulabise kati nadda ekiro bwe yadda ekiro yansanga ddukulubaza nayingira ennyumba yayingira ennyumba atakunyeze nga tanyeze kyava yakomawo atamidde kyava agamba mama wange saagala kulaba mwana wo wano kyava mugamba omwana akuliridde ki gayi saagala kulaba mwana wo wano namugayi mwana yadde tategedde nti waliwo saamugambye namugamba nkugambye saagala kulaba mwana wo mpozi onoonyankatte kati mu kutuula ku lubalaza ngenda oli abagulu babalwanye kati nali ku lubalaza bwe nti kati kyava kati kankakuttire kyava afuluma omulundi gumu nadduka emisinde wali owulira buli kimu kyonna nadduka emisinde kati mu kudduka emisinde waliwo omwala omwala gwali munene ng'amazima guli omwala mu myaka gyange sola gukola ki gubuuka naye simanyi nge gye nagukola ki gye nagubuuka nagubuuka kugamba mu ngeri njira nisuubira kati ku kyalo okwo kwalikawo chairman naye yava mu bulamu bw'ensi eno waliwo n'omwana omulala gwe twazannyanga naye awo nga ntandise okubayiga baba ekiro zaali ssaawa nga 5 baba batambula bakola patrol ne bansanga kati mu kunsanga ne bankwata ne banga tugenda kusiba kyenva baganze munveeko munzeeye wa jjajja wange nga bagenda kusiba obadde taaya ya kiro nga balowooza ndi bano abavubuka baki abavubuka obwana obuyayiyayi kuba ku kyalo kwaliko obwana obubibbi kati nange musajja wattu nga webalowooza kyekimu kati wayitawo ebbanga mwawulira nga mama nga musajja yagenda kuba yalina amaka amalala kati mama nga ajja nnoonya agenda okuli omwana akaaba nayita Andrew konze wangi maama bano bantwala nze munveeko mama naye nagamba ne munsonyi ono omwana wange ne mugamba nange atudde ne muganze siddayo nagamba agenze ne muganze siddayo nagamba agenze ne muganze siddayo olwamala nani konvinsinga bulungi nenzirayo kati mukuddayo netubeerawo kati omusajja n'akontinue wenganga ajja kati buli bwe yajjanga ng'olutalo lubeera ku maama yajjanga n'akola effujjo yanywangamu oba mwenge gwe gwamukozesanga ekyo actually sijja kumanya nti oba mwenge kuba nze nali muto yes ndowezera mwenge kubanga omwenge kati olwamala nenkola ki neŋŋamba maama tisigenda kusobola kubeerawa wano kale ate nga n'obuzibu obulala ekintu ekindeesezza tekikoleddwa kuba jjajjange yandeeta kukola ki kusoma ate ye maama we yandeeta yanfuula ate nga houseboy waki ewaka osigale ewaka omuyambeko okulabirira omwana oli waliwo omuto omulala muto wange okitegeera kati ng'abaana b'abaneiba basoma kati ng'abampa ku omuwaaka kati mukubeera ku omuwaaka oyo nga balaba ebintu mbikola bulungi kuba jjajjange yali afumba ku ssomero kati nga ntwala ku ssomero naye aga omwana agirabirako mu ssomero mu class kati nga nzija mbiyigayiga kati maama jjajja nalaba obwongo bwange tebujja kukwata kati bwe najja amasomero g'e Kampala nja kuba wanjawulo mu kusoma kati ate ye maama we yandeeta
n'alaba wa agenda osigaza omuto. Kati neighbor landlord n'atandika okugamba Mama Sandra omwana oyo mutwala akole ki asome ajja kusoma omwana oyo mutwala asome ajja kusoma kati n'abeera ku olwo buli kaseera ajja kukola ki ajja kusoma. Kati omusajja gye yeyongera okujja nga akola effujjo ne tukaisira nga sikyasula mu nyumba eya maama nasula wa landlord nga yansuza kubanga olutalo lwafuuka ne lunyiri ne bakyogera batyo oba ne lunyinyiitira lwange. Kati waliwo omu ku baaba wange abeera Masajja eyo najja n'agamba baaba muto wange mumpe mwana waani wa jjajja wange muto wange mumpe baba wange n'antwala. Kati mu kuntwala kumbe naye ekiri eno kyekiriwa eri mbirigo. Kati omwami oyo mukoddomi wange yali anjagala nnyo kati bwe yali ajja okwogereza muganda waffe mu kyalo yasookera kunsanga ku kkubo n'ambuuza mumanyi ewa Fatuma ne muga Fatuma baaba wange. Kati ne tuuka eno nagenda okugendayo nga mmanyi kati mukoddomi wange yasooka n'ansanyukira kati ndoza ebbanga lye namalawo nalaba nga ddene nalinko nayo kukola effujjo. Kati baaba wange yali afumba mutoninnyira awo kati mutoninnyira nga tutambuza emmere tukola batyawo naye nga olutalo ewaka lubabeera omwana mugamba amaddeyo ewaabwe nga naye akugoba nga naye angoba kaddeyo ewaabwe mugire sibwagala wano mwenna sibwagala wano mwenna munviire lwaki temunviira nze sajja kulabirira famire yonna bali awo Kibuli. Kati baaba wange ne bimulemerera n'akwata ne bampakira ne banzaayo ewa jjajja mu kyalo gye nava. Kati ngenda okutuuka ewa jjajja embeera ewa jjajja abaali awo nga bankomezzaawo n'aŋŋamba ne omwana lwaki mumukomezzaawo kuba yali ayinawo era omuto omulala omwana wa mamange omuto abeera Mityana eyo nga naye abeera awo lwaki mumukomezzaawo mbadde manyi kati nsigazo ono mwagala kunkutula biki nga bw'omanyi abakadde ne bankomyawo bamala okunkomyawo mbeera ewa jjajjaawo jjajja kyava agamba naye tugenda kubeera wano njagala ogenda ofune life ki ennungi njagala ogende ewa ssengaawo. Kati n'agenda n'asinkana sengange celebrity nnyo ku kyalo okwo era nakati akyali Mukama kyamuwadde obulamu njagala ogende ewa ssengaawo obeere ewa ssengaawo sengaawo akutwala ewa kitaawo kuba tatange alina ku ssente asobola okutuweerera. Kati bwe bankwata ne bantwala ewa ssenga bwe bantwala ewa ssenga bantwalanga leero zali ssaawa nga 12 awo zigenda mu emu ez'akawungeezi tuukayo ne ansanyukira ne bansanyukira tutandiko tubeerawo. Kati enkeera yaalwo banayo nga waliwo ekintu ekikugoba enkeera yaalwo abaganda ne bagenda ku ssomero abaana ba ssenga senga n'aŋŋamba agenda mu nnimiro okulima. Watuuse leero olw'eggulo enkeera ssenga akugamba genda mu nnimiro olime banno bagenze ku ssomero. Kati bwe nagenda mu nnimiro okulima kati wakati mu luggya kati nga bulaba kati kano ke tulimu kali mu luggya nga waliwo ekkooti yali ya muko bawasenga kati ye ng'akolera mu Nice ne Kampala kati nga bw'ajja ku weekend mu nnaku z'okujja gy'ayambala ng'agenda mu nnimiro. Kati nze ngenda okulima kyava mutasi Andrew konze wangisenga genda osusa ebijanjaalo. Kati nzija okususa ebijanjaalo ngenda okujjawo enti neneekweka emabega w'ennyumba nga waliwo obubwa waliwo embwa enkulu n'obubwa obuto kati nga buli ku kkooti eno bugisika kati omanye obubwa bwagala nnyo ebirengejja bugisika bugiyuzizza nange nembwa nzikola ki nzitya neekwese nga genda nga bwe neekweka genda olamala nenkasuka ejjira embwa nezikola ki nezidduka. Kati ze saafaayo kufa ku kkooti ze nagenda mu maaso ne kyebakoze eki kyebagambye kussa bijanjaalo. Senga agenda okuva mu nnimiro nga bandanga omwana nzise koze senga ki oyinza otya ekkooti ya mukoddomiwo omwana nzise kati gwe ngenda kutwala tya mu banno. Senga yayogera ebigambo byali bingi senga yayogera ebigambo kati ngenda kukola ntya kati mukoddomiwo ngenda mugamba ntya naye nga kubuulira mwannyinaze saakwata ku kkooti gisalaasala nga tosobola mugamba nti embwa ze zibadde nannyonnyola sina kye saayogera nga senga embwa zibadde olimba oyuzize kkooti kugamba senga yantabukira
kati mukuntabukira nendabira ddala amazima nga kaweddemu kuba taata gye bantwala mumanyi mukubi bulungi mulungi kati mugamba bwentyo kyenva nkola kino kyenva ngamba no senga sijja mukola ki sijja musobola nezira kukuba esayidi eri kati nga omanyi nti omwana ontidde nti okudde wa senga njogeredde bingi taata mutya ale ne wajjajja nkola ki senga yali ku kyalo kyali ludda still mityana era ku still mityana tiribogaawo ne mityana wane muduuma kati ayogedde bingi simanyi kyakukola kati ndaba buli kimu kikoze ki kifudde nenninda namubala agenze kunaba ku kalimiro nenziruka mu nnyumba akaveera kange kali ready ak'engoye ngo ready mwiteeka engoye zange nenkakwata nafuluma emisinde jjajja aba ali awo nga nkoze eki ng'otuuse ate gwe kiki konze munenze musenga jjajja kwegamba byonna bidda wa jjajja jjajja nze munnange senga mpayiriza nti nje zizze ekkooti kati ate nze ndabye sijja kusobola kubeerayo bajja kuntwala ewa taata nkube kubanga amawulire gaali gatambula nti taata akuba abantu ku kyalo kusinziira nti era wakuzaalira ddala yali chairman kati kabalagala nga bw'ogimanyi mwalingamu abayaayi alina information zitambula kati bwe banakomawo ewaka ewa jjajja jjajja n'agamba nze muntamye munviire nze neekadiidde kiki munjagaza kuba twaliwo babiri baganda n'abaana be abalala awo tubeerawo ne jjajja nga yeekyanjula kati ne jjajja yeekyanjula ziba ziwera ssaawa 2 senga wange najja kati bwe yajja nayagala okunkubaka naye nga nze nvaako nze nalinganga akubye enjuki mu muliro oŋŋamba otyankuveeko gw'omwana w'omwanyinaze oŋŋamba otyankuveeko nagenda wajjajja omwana ono yayagala gambwako ne mugamba jjajja amanzi kyenakugambye kyekyo naye nga jjajja nze sizanya by'abaana by'ababebi kati ate nze bangamba nti nayozizze ki kati ye jjajja n'akiraba nti bampayiriza buki bwayiriza kyava ngamba genda niseo ne bwanze sigenda kubanga kyeyasooka okundaga kyandaga nti era ajja kumala akole ki ampa andope wa taata era wayitawo ebbanga ttono yawandiika ebbaluwa etuuke wa taata kati taata naye n'amugamba oyo omwana tagenda kubeera mu baki mu banne netubeera ewa jjajja nembeera ewa jjajja kwanza ewa jjajja bali bammanyi nakulira jjajja wazaala maama wazaala taata wa maama wange kati wayitawo ebbanga jjajja afe obulwadde ne bumukola ki ne bumukwata bwe bamukwata ne bamutwala emityana teyakola ki teyadda kati bw'atadda netutandika twali babiri ne muto wange tutandika okukaba tugenda kuddawa kuba jjajjaffe yali atukoze eki atumanyidde yali atumanyi nga tugenda kudda waffe tugenda kubeerawo tutya kati bamala okuziika maama yali azadde omwana owokumeka era n'okuziika teyakola ki teyaziika kati bamala okuziika batugabanya kati Andu tumuteekewa Andu tumutwale wa maama we ono tumuteekewa tumutwale wa kitaawe kubanga ne maama woli yalina omusajja omulala naye nga laki ekimu tovola abane tusabe nnyo Mukama tusumulule mu bintu ebimu kyekimu tayagala kulaba mwana wa mukyala waki waka kati jjukira gye bandeeta mmanyi ekikola ki ate nga gye nina okukola ki okubeera kati munnaye nga bankwata nga bandeeta bwe bandeeta era eyandeeta yoli eyantwala mu kyalo eyanzija mu kyalo era ndeeta antuusiza wa maama bali bamaze okuzaala nga wali we twali we baali mu kusooka baavaawo badde ewalala kati wayitawo nga tubeerawo tuba tuli awo ng'omukulu asonze ng'omutima kola taata nga temanya kola jjukira nti yandaga ku ntiisa tubeerawo teyasooka kulaga mpisa mbi ngeri nti maama yali yakakola ki yakazaala teyasooka kulaga mpisa mbi kati netubeerawo kati wayitawo ebbanga ng'omwana asumusemu characters neziryoka zitandika okukola ki okuvaayo nange oganzi nakugamba saagala n'omwana wo kati omwana ayagala muteekewa omwana ayagala kati muteekewa kati maama wange n'atandika okuddamu okukola kati mu kutandika okukola twalinawo omukozi baali bamuyita Joyce nga Joyce ayina mukwano gwe muwala kuba that time nti wakolanga ensobi n'omukozi yakkubanga nga n'omugato ndoope wa maama kati nali mu dayirama y'abantu basatu omukozi yaliwo ng'omukozi ankuba waliwo taata wange ate te maama wange aninako kisinza kugamba nti waba wali bukyayi naye nga amazima ndi mukattu
kati mukwano gwono omuwala omukozi maama we muganda we yajja n'agamba maama wange n'amugamba maama Sandra nina gye ngenda e Kenya okukola naye mbadde nsaba mutabani wo asuze ku muganda wange ko maama n'agamba tewali buzibu kasa tuli bawaki bawamu yali neighbor kati nentandika osula n'omuwala oyo kati ekiro kyolo kyennyini omuwala yankozesa yali akututte ng'osula na muwala yes kumwe nani yali mukulu wa omuwala yali omukulu yali mukazi mukulu yali mukazi mukulu kati omuwala yankozesa kati omuwala wankozesa kubanga nze nali sibimanyi omuwala wankozesa naŋŋamba toyogera bw'onoyogera nja kukuba kati nembeera mu mbeera ey'okubanga ntya maama ntya omukozi ntya taata nono omuwala mutya oba okitegeera twameyo ogitegeera ng'oli awo oli mukattu naye ntandika okubeera nga kugamba nga bikaseera bonsanga mba munnaku mba mu buyinike mba mu kweraliikirira wonna wooli oli ku bugubi ndi ku bugubi kati wayitawo ebbanga musajja naye antabukidde musajja atabuse obuyinza okuba okutta emmere ogirya n'agikuba n'eyiika nagenda emmere gondiwo yagigula kitaawo yagigula lwaki tugende wa kitaawo n'agigula bagamba kitaawo alina ssente lwaki tugenda n'agigula nembeera mu bulamu obuzibu kati nga nze maama bwadde omutima gweraliikirira taata wadde omutima gweraliikirira omukozi waali neeraliikirira kate nga nna n'omuwala nkozesa ekitegeeza ekiro wagendanga n'osula eri emisana n'ojja n'osiiba ne tusiiba eno kuba naye kiringa bwonoga nti amayumba gali wano kati oli muganda wa balina akayumba akalala ke basulamu eri kati nga emisana basiiba wano ekiro nga bagenda kati ate olw'okusoma ng'okusoma si bye baliko kuba tebaabiriiko wadde kati mama wange yalina mukwano gwe gwe bakolanga naye mu bbata kyava agenda n'amugamba naye omanyi Aneti omwana oli ndaba abamubonyaabonya naye mbadde nsaba kamuleeteko ewammwe akole ki abeereko awo ko n'amugamba ngenda kumala kwogera n'ani ne maama ne Aneti ayogere ne maama we kati bwe yagenda n'ayogera ne maama we bekunkwata ne bandeeta ekataza bayitawo obugolo bikataza kati bwe bandeeta ekataza ennyumba yali ku kkubaawo kati ate ekataza ekyaliwo buli omu yeerabirira buli ali ewaka yeerabirira alina okwefaako weeriisa weeyambaza weenywesa oba okomye oba tokomye tebibakola ki tebibakwatako kati we nagenda kati mu kugenda awo ngenda otuukawo nyinda emmere sigikola ki buli omu ali bibye ng'omanyidde eri atirisi ennaku gyeri naye bakuwa kamere nga buli omu ali bibye kati wali kubanga twabeerangawo nga tulina kyakulya wali wakuwa ku ggolu ggolu ly'akawunga wali akuwa eggolu nga liiko ekinyeebwa kati n'oba ng'osumba kasasira ogenda okutuyambayamba abantu ofuna ekyokulya kati nagenda otuuka wali nga gwalina okwerabirira kati maama yajjangawo lusi nalekawo 5 nalekawo 3 nalekawo 2 bwe bityo naaba nga batusanga mu baana agula capati netubeerawo kati nga ze tusulira okitegeera kati natuuka ekiseera nga takyakola ki takyajja kubanga batukatemu nga balina basala ku mulimu kati netubeerawo awo kubanga nze natandika okwekolera nga nina emyaka 9 ati 9 years n'oyingira industry y'okukola kubanga nti maama wange yatuuka ekiseera nga tajja wendi ekyamulemesa okujja yali talina mulimu nga oba basaze ku mulimu oba yatuuka obuzito ne bumuzitowera takyasobola kukwasaganya ne bato banno nze kyensobola okwogera mu nsonga eyo Mukama nsaasire ne bw'anaaba abiwulidde ansaasire yali talina mutima muzadde gulumirirwa yes kubanga omuntu yenna nga wazaala omwana wakolera ku ki omutima bantu bangi beesiba kade emu omwana akole ki asome abe buki bulungi oba anyway tetujja bigendamu nnyo oyinza okusanga nti byava ku bakulu n'abakulu omutima ogwo ne gufa otandika myaka 9 otandika okukola myaka 9 ntandika okukola ntya nti natuuka ekiseera nga nnina okunoonya ekyokulya nga ngenda ku kkubo ennimisa abantu abaavanga mu kibuga nga kuba waliwo ekikubo ekyambuka kati ng'oyo asitudde ebintu ebingi mugamba mami nkusitulyeko mpeeyo 10 ng'agamba nkusituliraako kati we nasitulanga
nga nyambuka nga mpayo 10 kati nemmanya nti oyo nja mukuumanga buki buli lunaku ayinawo abantu bange balinga 3 otandika okwetikka emigugu ntandika okusitula emigugu bambusizaako njukiza life eyo naffe nno twabikolako okwo waliwo twakulira Bbunga kati waliwo college bagiyita St John's waliwo bano ba intake services ba tutors abajjanga okusoma mu holiday naddala abo abasomesa ababeera tebamazeeko ne bajja ba upgrading naffe twateeganga taxi n'ogirabanga ejjayo weetisse omufaliso yeetisse keese akutte ebidomola ng'otagetinga kaki kasente so I know the life gye wayita ositula bakuwayo 10 onoonya zaakulya olw'engoye kati nga obugole bwaliwoko kati nga obweziwera ssaawa 2 nga ngenda nengula ekindazi kyange omusajja bamuyitanga Kacope yakisiikanga ekindazi kyange kyalinga kinene nekyomukka nenywerako n'akatunda ka 10 nembaawo olunaku ne luggwa bwetyo naye natuuka ekiseera nendaba nga era tekimala kati Kiswa hospital ndowooza oliwulira yawo kati walingawo omukyala bamuyitanga Antilema yafumbanga emmere kati mu kufumba emmere nendaba nga nina okugendayo njogere naye kati nengenda nenjogera naye nemugamba Antilema mbadde nsaba nzije nga ntwerengayo kasasiro bano abantu abaleseewo emmere oginkuŋŋaanyize ogintire mu kibakuli nzije nga njirye n'okkuuta wano nkuutengawo nangamba kale tewali buzibu kati n'atandika okunkuŋŋaanyizanga emmere eyo ngaziwera ssaawa 9 mbala ssaawa 9 oba 10 lwaki ssaawa z'okukola ki ez'okunnyuka ng'akuŋŋaanyiza leftovers nga tasobola kubegera kweno n'agamba nti awo simanyi kati awo kyali nze bwentyo bwe nakirabanga anyway wamusaba kukuŋŋaanyiza leftovers yes kubanga kye nali nsobola omugamba kubanga omuntu omugamba nti mbegera ku mmere ompeeko ku mmere ngayinza okugamba iyo ya nnyoko kati nga namugamba ekyo nga nsanga omuceere kawunga lumonde muwogo tooke byonna bisanga mu bakuli ki n'ayiwamu n'ekijanjaalo awo wennyini we tugenda okuba nga tukomawo ng'otandise ate munnange okulafuubana onoonya okulaba ofuna otya ekyokulya otandise okulaba nti ogenda ne mu bafumba akamere babeere nga babaako kye bakuwa tugenda kuba tukukomezaawo omuntu ono tweyongera ogenda mu maaso